kati ababo nabo nabagendo kwekalakasa bagendo gire agendo bateekawo then bamali bakisse kufe bajja bambaza n'obukofiira obumyufu babambaza kati gwewoza bamenye ekitebe ne batwala ebyambalo bya NUP babiteeka babyokya walabako ku mawulire nga bagamba tubikumyeko omuliro bino tetubyagala bakyabiina biina ebigenda okukozesebwa mu kaseera akatuufu si buli atambulira ku Kyagulanyi nti abawuwe kitegeeza President Museveni ali mu kutya olwakino kyalaba ekitambula ati abannakenya abo bakabawamba yagamba tebamanyi gye bali kati right now batulaze nti babadde wabula polisi yavainega tebalabangako kati ate bavuddewa omukulembeze w'eggwanga ne polisi eno ebimu tebitegeera babagigamba kyakwogera. Oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi Kibuyaga asudde gw'abadde atandika layiburale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi, jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange Matugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 Lubaluseewa TV, mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwe wenna ali gy'oli okubanga ate ogobera Lubaluseewa TV. Nze Ajisamuel n'olunaku olwaleero tukomyewo leero Mande, tubeera ne Sendija Arnold era tubeerawo okubanga tetuyita mu ebyo bibadde mu wiikendi ne mu nnaku endala bye tuba tetwakoonako. So tukomyewo tusobole okubanga tetutambuza embeera nga bulina okutambuza. Abafiiriddwa tubasaasirako, ate abayita mu kusomoozebwa nammwe tubanakuwalirako, wabula omuntu ali omu yekka ye mutonzi waffe yasobola okubanga ate ekintu akituggusiza bulungi nnyo. Kasooke mubawe ababuuzeeko tulaba ate nga tusobola okuba nga tweyongerayo. Tusobola okulaba nate nange ensanyusa obbasinkana bassebo ne bannyabo mwasiibye mutya erinnya n'eddoboozi Arnold Sendija nga bulijjo nzize okuddamu okubeerako nammwe. Baagala nnyo olw'okutulaba n'okutufolowinga era tubaagaliza ebirungi byereere. Ennaku z'omwezi nga 22 gwe guno gwennyini tujja kubeera wali eri ku Sunset Gardens. Tulina Shiba Kalungi wamu ne n'abayimbi abalala bangi, Kabako, tulinako Saxophone Band, bonna bajja kubeerayo tusobole okuba nga ate ekintu kitambuza bulungi. Omutwalo gumu 3 saako n'emitwalo 3 tebo, musobola okuba nga ate mutukubirako tusobola okuba nga ate tulizavingawo tebo zammwe ababede. So olunaku olwo tetulina walawo naye tugenda okujja ku Sunset Gardens. Moshi Media bano nga bakafiru mu bifaananyi, videography ne photography, bagamba nti batuukire bakolere banners bakubrandingire ku buli kintu ky'oyagala. Era n'ekintu ng'okibrandinze waliwo abazanyi abawagira emipiira osobola okutuukira Moshi Media n'akuteerako omujoozi ky'oyagala oba mukyalawo oba famire yo oba linnya lyo, byonna osobola okuba nga tufuna ekintu ekiri ku mutindo. Eyo ye Moshi Media. Sendija wanyise weekend yakuyiseemu etya? Weekend yampisiza bubi nnyo. Arsenal yalemedde ogoba. Mwatukubiza ffe abakapapula. Nze omupiira gwo baagumpujjiza. Mugume ennaku tugiyiseemu nnyo nammwe mumanyire. Liverpool olwalaba tuwangudde nnyo ebikopo twagala nammwe mutwaleko. Naye akasajja nga zitakateredde ako Man City mujja mwekuulira mu mulago. Naffe ajja tuwulira. Ayinza obutaddamu kusula emipiira nga 7. Ate kasaya akubye bakabejja. Kati awaani aliwo omulayizi omwetantala. Nze nja mwekubira. Aye bw'omukuba alimu 3. Era nsigala musinga. Okay. Tugenda kutandikirawo. Tugenda ne President Museveni yasinzidde Mbale n'ategeeza eggwanga nti Uganda security eri tight, era eyo yonna yenna ategeka okutabangula eggwanga lino tajja kunyigibwa ku liiso. Ekirala n'ategeeza eggwanga nti security ya Uganda okulaga nti ngumu era eri tight. That's why Bannakenya bano ababiri abakwatibwa baali bazze kulalya, yali manifesto ya
Kyagulanyi ng'ali eri Jjinja. Baabakwatirawo okulaga nti intelligence mu Uganda mweri. Era nategeeza nti abo ababiri baddiziddwayo naye nga be bamu ku bannakenya bakyasinze okwekalakaasa. Era mbu badde bazikiyingiza mu bannayuganda. N'ategeeza eggwanga nti tekijja kusoboka. Ate ekirala kye yagambye kinnatidde mulenga yagambye agenda kwogerako n'essiga eddamuzi. Buli muntu yenna yeenyigira mu kikolobero teri kuweebwa bbeeyo. Ani yabadde amugambye nti tugenda kwekalakaasa? Ndowooza baabalaba. Tolaba nti ateekawo bibye. Waliwo eyavuddeyo n'agamba nti tugenda kwokya ggwanga. Yayogedde ku bibiriiti, simanya ku biki. Ani yamugambye nti tugenda bikola? Ali mu kutya. Omuntu nga tebannagambako nti ngenda kukuba ovaayo otya n'ogamba neetegese. Naye tonnategekako lutalo. Tonnategekako na muntu lutalo. N'ovaayo n'otugamba nze neetegese. Kitegeeza gwe kennyini gwe weekulyetingira olutalo. Kati abo bonna abagenda okwekalakaasa bagenda ogira agenda obbateekawo then bamale bakisse ku ffe. Bajja bambaza n'obukofiira obumyufu. Ekyeza bambaza. Babambaza. Kati gwe olowooza baamenya ekitebe ne batwala ebyambalo bya NUP baabiteeka baabyokya. Kirabika. Walabako ku mawulire nga bagamba tubikumyeko omuliro bino tetubyagala. Oba bakyabinoonyereza. Bakyabiina. Biina ebigenda okukozesebwa mu kaseera akatuufu. Si buli atambulira ku Kyagulanyi nti abawuwe. Ebyo ebyambalo bye babibambaza abaana. Kyovula waliwo we yali oba yali Kawempe ne bakulaga abaana nga bambadde essaati z'NUP nga balaga tukyuse. Bazijja wazeezo. Ze bajja ku kitebe ne bagenda nga bazigabira abaana. Basobole bakozesa emirimu gye balina okukola. Ffe tunateekako ggwanga tuli okwekalakaasa. Senga tubale twagala kalulu senga tetwajja mu kulonda. Buli wokkiriza n'ojja mu kulonda kitegeeza okkiriza demokrasi atambule. Akolenga bw'alina okuba. Kati ebisigadde tetonnaba kubiteesaako byadde wadde akatono. Kitegeeza President Museveni ali mu kutya. Olwa kino kyalaba ekitambula. Atidde abannakenya abo nga bakabawamba yagamba tebamanyi gye bali. Kati right now baatulaze nti babadde babayi. Wabula polisi yavaayo n'egamba tebamanyi. Tebalabangako. Kati ate baavuddewa. Omukulembeze w'eggwanga kisa ne polisi eno ebimu tebitegeera. Babagigamba kyakwogera. Hajja baamugambye ogenda kwogera bwoti ne bwoti. Musajja wattu nabo bamanyi ekituufu. N'abivaako. N'olwekyo tusuubiza abantu Abannayuganda bonna ffe tetugendako mu lutalo. Tuzze kujjako gavumenti mu mirembe. Teri ateeseteese lutalo babeere bagumu na 15 bajje bakole ogwabwe. Ebisigadde Electoral Commission tugibireke. Okay. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ava ku kampeyini y'Embalala. Yes. N'alyoka agwa mu ambush. Era agenda kulala eddaka awo. Naye agwa mu ambush nange mbadde sigirabanko na Sembo giraba yeyeekalangala. Naye n'ambush mbadde sigirabanko. Abasinga nno eyeekalangala tebaagiraba. Baalabye eno. Eno yabadde ekyasinze. Naye ekyo kyaleese ekyo kyonna okimanyi. Bulijjo batugamba NUP ekoma mu Buganda. Kyagulanyi yabadde Embalala. Omukulu gy'asibuka. Abantu ne bakuŋŋaana ebweru emitwalo ng'egi nga kyali ku hoteri. Kaabadde kabonero ki? Gomanyi kitegeeza okujja ewaka ng'oli ne mukyala wo omusajja omulala n'ajja abaana bonna ne badduka ne badda kw'oli. Amaka gaba gakyali gago. Kati omusajja yalabye nga amaka gasaanawo. N'agamba wano tulina otteekawo entiisa. Babadde bagezaako nnyo at least astopinga ezisigaddeyo mu regioni eyo. Kyagulanyi abe nga tamanyikiddwa nnyo eyo. Aleme kutambula waddako okubuusa balala nti neeri gy'agenze osembe eyo isingiro Kavaale biki bamwagala. Era abasinga bali batandise okugamba Kyagulanyi sooka owummuzeemu n'amanya bano kye baagala. Nange nadde ng'awo basooka awummuzeemu. Awummuze ku ki? Abaana bano basooka baba bate. Kye babadde baagala. Kitegeeza bw'awummuza missoni yono eyakoze kino eky'otuambushinga oba ogiyisizaawo. Mission ye yabadde yakumusitepinga down. Aleme kweyongera mu bitundu bya Western. Munzigyeko buli omu ndagawa. Kati okusajja okumulaga nti mumalirivu ali strong yasigadde atambula. Ye yabagamba ne wana abawasigadde wakutuusaawo bigera agenda tuuka nga bonna babamuggyeko. Kasiteba nga message kalike nawulira ke yaga nti
gwabadde anoonya ekifo ekyokuwumulizamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. wano enno waliwo ka best view wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. tusange Ematugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 66. The Place, a home far away from home. Kasiteba nga message kalike nawulira kiyaga nti atasobola kusibanga tojja ebyo twabyetegekera era tubali tubisuubira. Omusajja yagenze nawe mu makata sigazaamu wadde omwana. Abantu bayimiridde ku woteri embalala nga bayimba Kyagulanyi. Ibana abantu ku woteri bagitegeera batya amangu ago ne basarawundinga. Omuntu w'abantu tabula. Kyobula omuntu w'abantu talina tambulira mu konvoyi. Ate abakwagala baba bakuuma koki. Era yakimanyi nti wali asobola mutuusako mulabiro asonga muntu w'abantu. Eyo Western ebadde tukubye nnyo akazikiza nga kaseera batugamba tatuuka Kyagulanyi. Nga kaseera gambe akoma wano oyo wa Buganda waki kati kye yabakoze ekyo kye kibalaga. Kyokka leero nga bakutta abaana ambushe ebadde ate nkira n'agenda Rwampala. Rwampala. Ate nalabye omuntu nga mungi. Ate yo ku buko. Eyo webuko. Obwo bwe buko. Eyo gye tujja omukyala. Kati ate yo wate tulina kuyisa mukka mu kisero. Rwampala. Nalabye ng'omuntu mungi n'embuuza kiki. Abantu tebatidde ate kiri eri. Jo yasibye na mu faamu. Waliko n'entera abalaalo. N'abalaalo bamutegeera. Bakutte emigo miwanvu gye tebamutegeera. Baga yoyo. Yoyo. Abawoza akomeeno. Eyo twabadde mu Buganda. Neshize president abayina kubanga akola bwatu babirako n'abantu n'anyumyako n'ajokingako nabo. Tebamuwulira ebizibu bya. Kibayita omukulembeze si mufuzi. Ebintu bino byanja waliwo omufuzi n'omukulembeze. Omufuzi akutambuliza ku mpingu Eva. Order ni order. Omukulembeze alina kuwuliriza by'abantu. Kati onabiwuliriza otya nga tobatuukamu. Eva obeera mu konvoyi onabawuliriza otya. Kati ekyo Kyagulanyi kyakufa kibayita omukulembeze. Era abantu b'omu Western nze nabasanyukidde nnyo era siriddamu kuboogerako kabi nti mutuyisizza bubi si mwe mutuyisizza obubi. Abantu kati bagenzi bakitegeera nti wano tewali tribalism, just nepotism. Yeriwo wano tewaliwo okusosola mu mawanga, just kabinja ka family ke kalya mu ggwanga. Bakitegedde. President Museveni yabadde ebaali yagambye teri muntu agenda tabangula ggwanga lino. Nga ebintu byawe birungi, ebyenfuna birungi, lwaki mwagala otabangula n'ebino ebyenfuna byataddewo ebyo? Ani amusuubiza oddi tabangula? Wawuliddeko omwajja mawulire gatugala tabangula eggwanga. Kati kibanga kulwana nga gwe weekuba entiisa, nkoonaako ne weekoona, koonaako ne weekoona, kati entiisa yazeekuba. Teri yasuubiza tabangula ggwanga. Kati lwaki tujja mu kalulu? Twaligambe tetugenda mu kalulu, tugenda mu kwekalakaasa. Nga bwe yakola n'atagenda mu kalulu nga bamubbya akalulu nga ate yasembye. Yasemba yagenda mu nsiko nga bamubbya akalulu. Fene tunagendako eyo tuzze mu kalulu k'abantu. Kitegeeza emirembe gye twagala. Era tetunategekako wadde okutabagula eggwanga ffe twagala akalulu ka mirembe, atuwa obuyinza mirembe, naye tumuze ewaabwe mirembe. Tetugenda mukwatako. Twagala abeewoko mu ggwanga. Mwaka President Museveni bwe baba mumukubya akalulu adde ebbali adde ewaka. Alabe alunde entezi nga bw'alabe eggwanga eritambula nga kisobokeze. Kisoboka. Waliwo kye bayita peaceful treaty gye musobola oba agreement gye musobola okukola n'omuntu. Ne tumusuubiza nti tetugenda mukwatako. Nokkiza nti byabakama agenda kubalangirira. Byabakama asobola. Olunaku lw'anaakya nga ali soba nga tali mentally disturbed ajja tulangirira. Olunaku lw'anaakya nga amanyi nti akolera bantu
ngakolera ggwanga lye Uganda okujjako ng'alinayo eggwanga eddala naye waba muna Uganda byakubakamanga 15 ino tulangirira 15 si oba ebona kuba kubuzaabuza naye obululu kusaba mukageze kyo bino bbanga buweddeyo okulangirirwa bwe tuwalaba luli nti obululu obw'ekyenjejo bwatuuka ku bantu tebunatuuka kati kyenjejo watuukira eri ku bboda ne butuuka kitegeeza obwana oba bwatuuse dde baabali baganye bugatta eno erugyeno esingamu abantu bwe tuvaawo awo yesewo minisita Jeno Jejodo yagambye agenda kwesimbawo ku bwannamunigina naga ye we bakubira kaadi zaabwe eza NRM akamyufu kaabwe yali bweru yuka minisita w'ebyebweru naga ati yaliiwo era teyasobola kumatiza abantu bwe kudda mukola kimuwa kaadi naga onolo ensonga agenda kudda ku bwannamunigina kyokka ng'ekibiina kye kigaa ati bale tetukkiriza ati muntu kola ki naye kati abanene ngaabo babasobola okupinga ekibiina tuba tuli ku ki kati ate abo bennyini be basinga otwogerera mbweni UP yagaba bubi kaadi olwokuba bali babazimu namunigina kati olaba bo abali mu kintu ng'ate munene bw'ati ng'ate munene Jeno Mulamba abadde minisita ate ayagala okujja kuba namunigina kati olwo n'abaffe betuumye obumi kaadi era n'agamba abantu beeyo zitiramu agenda kubakolera buli nnyumba ebeerenga ebyokulya ebyokunywa byonna gye agenda bakolera mu kino egy'emyaka 4 kyatakoze emyaka 2 ku 10 agenda bikola mu gire emyaka 4 naye mbozeemu mwe mwesimbawo lwaki buli muntu ajja agamba nnyo nti ngenda kubakolera nga ate abaddeyo emyaka emibega egiwerako alowooza abalonzi baba basiru abalonzi tebeerabira minisita Jejodo atuyamba asigale majja akyali Jeno tannawummula asigale eri ng'aweereza amajja eno baamuganye baakugobye abantu bwe baggo bakkiriza owummule naye ekyo kyonna kiva ku mukama waabwe balaba mukama waabwe tawummula waliwo minisita omulala kuba yafa mukama amuwe mu kiwummula ky'omulembe baali bamuyita Eritu Mwine yali minisita nga tayogera ku kyabanne kuwummula olwamussa ebbali yagamba Pulezidenti Museveni naawe tandika oteekateeka oluwummula lwo kati abo banene batunuulira mukama waabwe nga tawummula nabo ne bagamba ne tugenda wummula okitegeera kitegeeza bw'anaawummula aba tagenda funa privileges abadde afuna kyekibalemezaawo naye bawummule naffe tukwatemu olubaga baddi obukulembeze batugamba emiti emito gye gigumiza ekibira emiti emito gyakula dda gitandise n'omumera obusanso ekibira biggumidde naye gyasookawo giganye okuvaawo so Jejodo okuba nga agenda kujja ku bwannamunigina olaba nga kikola kifu nnyo sikiwagira nze si wa kibiina kyalina sikiwagira munopo Segona gundi ono ani lopo bw'aba munamumma kaadi najja ku bwannamunigina tolaba nti kiswaza kati Joel Ssenyoyi nga tomuggyako kaadi ng'atugamba agenda kujja independent ligase yonna gy'akoleredde aba agisse kituufu kati wano mu Afirika abantu tebagala kukuuma ligase naye nga ligase yeesinga olese eki ekitwogeza ku olwaleero ku Nelson Mandela kyekyo myaka 27 mu kkomera n'ojja n'ofuuka ekisaala kimu n'okita wabula buli omu ajja mmwogerako n'abazzukulu baffe bagenda musomako kati Jejodo agenda kwonoona byonna byakoze wabula era tumusabire Katonda amusaasire bwe tuvaawo awo yes tugenda ku pulezidenti wa DF Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa yabadde mu lukuŋŋaana wali eri mu maka ge n'ategeeza banna DF tebatunda bintu byabwe olw'okunoonya akalulu abo olaba nga tojja kusobola kunoonya akalulu nga tutunze bibyo okutunda ttaka lyo okutunda bintu byo oba amamotoka go jangu nkuwe emmwanyi ogende olime ekira n'ategeeza eggwanga nti agenda kutalaaga eggwanga nga bw'anoonyeza banna DF bonna mu ggwanga ye mukulembeze agenda okisooka okukikola nga teyeesimbye okuba pulezidenti naye nga ate agenda talaaga eggwanga alina by'ayisaawo alina bapulezidenti banoonyeza akalulu aleme kulimba agenda talaaga eggwanga
ng'ayogera ku kintu eki NUP agenda kuba ayogera ku NUP na kuvumirira NUP ly'eggwanga lyagenda ottalaga talina gwasobola sabira kalulu akekimanya akewuwe kamulemye akanyendo mukungwe kata kamulemye kamutagaza ate nga atalaga ggwanga alina mission kati yamuwereddwa buli watu kama constituency bwanajja wano Munasa na waliwo Lubowa we tagenda kwogera ku President Museveni bana kinga kirima yagera kwogera ku Kyagulanyi empozi Munasa azee Lubowa mukudde kati bwe wanatuuka wano yagenda bba ayogera ku njiri evumirira Kyagulanyi kye kigenda omutambuliza eggwanga lyonna Lubowa nalaze amaanyi Munasa na mulabe muluka zonna ziriko Lubowa amaanyi ga mmotoka amaanyi gali mu bantu fe tumanyi emmotoka zatambulira mu drone tuzirinnya ddi tetulina adde akagaali wakafe olunyuze mu simago ina mmotoka amaanyi tegali mu mmotoka amaanyi gali mu bantu Lubowa tajja kukwata wadde ekyokusatu ne ingini Kaweesa ajja musinga oyo ente tugenda sembeza wadde emiti wadde obuti tetusembeza wadde obuti kyoka Lubowa negundi asobola musinga Kaweesa agenda musinga tosobola Kaweesa agenda musinga nasonga yekukutirizaako wano ku ne bambi Mathias Mpuuga ayagala nnyo DP lolabaga DF tava ku D lwaki yavaayo gwe bw'ozaalibwa omukazi nga mulema omwegaana kati lwaki yeegaana maama we DP yabakola ne bajeegaana kati aje bw'olaba ng'omwana ng'agambye oyo si maama n'amuvuma gwe naawe amuzadde obukulu suubirayo kuvuma olaba embwegobe w'ekiwempe ng'oweddiba osala kati omusajja we yaddukira mu DP eri bali abaamukuza NUP gye yasobola kuddukayo oyo propaganda gwatambuza nga ddiikula wa byabufuzi alina banne bamukaaku gwe tobalaba baagwa bamukasa Mabikke baagwa simayani gyali Michael Mabikke gyali ate omusajja yali omuyivu ategeera naye mweno gavumenti bakufuula omusiru ng'otegeera oyo Michael Mabikke musajja muyivu ate ategeera naye baavaako bakasiba nti bw'akwata omuzinda adda kuvuma Kyagulanyi yekka kye yasigaza paka alinga Ssemujju abeera mu palamenti yadda mu kwogera ku famire ya Museveni yokka amanyi n'emmere gye balya buli kimu n'atonyumiza nga bwe yasoma ennyo oba ebyo bye yasoma Ssemujju Nganda ng'ayogedde ku famire ya Museveni ogamba yakulirayo ye abeera ku ekyo olwo yanyumya n'atubulya sede ani amuwa wiino oyo gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 66. The Place, a home far away from home. Ssemujju Nganda gwe mulimu ogwamuweebwa ono ye ogwamuweebwa kwogera ku Kyagulanyi Mpuuga Mpuuga ne Bwanika tebasobola kuba kampeni bagende ku NUP bo ekyabwe kya NUP kati nze nyikunya kuyitawo kulaale zaffe bw'owulirako omuntu asobola okwogera ku DF okitegeera bwe tuba twogedde ku kibira kyatwogera ku NRM gye tulwanyisa kyotegeeza nti opposition buli webeera kulaalizaayo endala etali NUP baboogera ku NUP so ate NUP webeera erina laali gyekoze eba eyogerera ku ki kunakyemalira ffe twagala kujjako dictator ye mission si kujjako ate opposition tumwagazaki ffenna okubeera mu opposition nagamba tetukyagala tetuli menti kuba mu opposition
tuli menti kuba mu bakulembeze abakulembera eggwanga lino naffe be opposinga naye bo bali basanyufu okuba mu opposition basanyufu tebagala mu opposition bwe bakolera bwe bayisiza ddiru zaabwe bwe bafunira bye baagala kyokka ffe tetukyagala ffe twagala genda ntebe mu ntebe bo balwanirira kujja Kyagulanyi Magere ffe tugenda ntebe mu ntebe bwe tuba ku gaali bali kaccenja ffe tuli mu BMW bo bali kaccenja bundiza mu nzitandikadde leero ziririddawo leero ffe tutandikira Ssanga pozi wakati wa kwogerawo mugenda naye Ssanga gye tuli muluka gw'Essanga muyinayo baani Ssanga Ssanga tulinayo meeya w'Eggombe n'abakulembeze bakansala beeyo n'ab'ebitundu byatujja mwegatta meeya Kasiri amakedde kunkubira kabadde ayina tugenda mwegattako tutambuze manvuuli ebune okuyuza ebipande kufuusa okuyuza ebipande naye bavuddeyo abantu ne bagamba naye buli ayuza ku kipande kya Pulezidenti Museveni bamukwata ne bamusiba buli akyogererako oba n'akikolako ebitali bituufu bamusiba naye abayuza ebya Kyagulanyi n'ebya Nuupu byonna nga gye buvuddeko essemba bwe twalala ne poliisi nga bagikutte. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So we have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Bamusiba naye abayuza ebya Kyagulanyi n'ebya Nuupu byonna nga gye buvuddeko essemba bwe twalala ne poliisi nga bagikutte lubona ng'ezo ebipande bo nga tebakwatibwa. Poliisi olugigamba kegamba tuli mu kunoonyereza. Ani abakwata? Olina kwebuuza ani agenda obbakwata? Be bakwata ate kati bbaani abakwata? Kyotegeeza tebasobola kwekwata kuba be babikola ate baba bamanyi. Tebalina kye bakola nga tebakimanyi. Kati obakwata otya? Gwe owulira omuduumizi wa poliisi oba omwogezi wa poliisi we yayogera ku bantu abatukuba emiggo nga tugenda n'agamba anenya ate Kyagulanyi. Kyokka nga kamera ziragidde abantu bali mu yero n'obukopi ne poliisi bakuba. Kati bw'owulira ebintu ng'ebyo ng'oddamu ng'oloopa. Nze era ne bwe nsanga ayuza ekipande ky'NUP nsirika busirisi nzizaawo buzza. Tonyega. Kati omugamba eki be batusiba. Kati tubalope beesibe. Ne omugezi wa poliisi afande Luseke yavaayo n'agamba nti mujje muwaabe balabe ensonga ebayinza ekikola. Tebalaba. Kyokka Pulezidenti Museveni we bayuza ekipande kye yagenda n'aloopa. Oba balaba ne balaba ekikoleddwa nti kikyamu. Guno omulembe gwakyuka tukolera ku kamera.
kamera zona zaali ziraga nga abasajja batukuba emiggo bambadde yero bambadde obukofira balaba amagye n'abaga muve mugende mulope tulope ki mufune ono ekipapula kye bafuna ekya poliisi ekyo nga bakubye kati bomu be bakakwata bano ba pressure ba madubala kipapula ki kye bafuna President Museveni yafuja bamulaga nga afunye ekipapula alopa madubala ngageze omusawo wa gavumenti kubaka akasajja kakutte walo kubako buno madubala asibiddwa mwaka mulamba yayisa mu President Museveni amaaso President Museveni yagana alopa mukulembeza ina bantu yani gwe mpayo gwalaba nga alopa bamuvuba muvutwala kulenga bamuvubye okitegeera kuba kye yakola kyali mu kamera ni kino kiba mu kamera kiraga titwetaaga abasirikale bayina enamba kati eri twali busiya omusajja yaliko mu kibi nga bakulaga n'enamba ye mu kibi bamukima abantu kuberera Dani Magic tewalabye neeno babaddeyo be bamu balinga be bakyusa obukyusa ne babazze nga babagamba mwe mwayonoona ddolweri buli bana bakibi muddemu mwonoone mwongere kwonoona nalabye akatambi nga owekitiibwa Katana treasurer wano yes nga bamukuba emmundu wano babikolera ddala eno ate bingi nnyo ebikolebwa behind the camera nga tobirabye babikola ebisukka naawo gwe twalabye omugawala gwe bayambudde n'ekintu kiba in fact ne CNN yakirazeeko bamwambudde nga bamusika nga yakoze musango kye kuwagira gwayagala ekisinga okuluma ye muntu omusajja okuba nga takwata omukyala wano tebikyaliwo ebyo human rights tekyakola nekira kye nalabyeko ekirala ndoze bayibadde tebalina we babassa bakutte abakyala ate ne babagatta mu basajja mu kaduuku balina we babassa n'ebino bye bakola bakimanyi nti bimenya amateeka kati balina kukola nga we basanze lwansonga bali ku order above era omubuuzi agamba order from above si kituufu tolina wogenda muloopa kati gyotugamba tuloopeeyo nti bayozezza ebipande byaffe nga n'eddembe ly'obuntu libalemya okukuuma tuloope ki tetukyalina gye tugenda baloopa wabula anaakikola ekyo bw'anaalaba nga naye alina abaana ne famire ye ajja ettuuka akiveeko lugenda kyanga omwana we gumuwala gwe bakutte bwe batyo mugenda bakolimira biri ebintu bikyuka omusajja yagamba bajje n'obwamini bali Kenya ku mizikiti basabiriza naye baali banene nga bawanvu lwaki bajjina tebagenda ebifo kisigalawo ne babeera bakole ki ku byokoze buli wakola ebibi tosobola sigalawo towakana gwe wemba mukwano gwo n'osanga ne mukyala wo nsobola kudda munyumya naawe ng'omatizanga bw'obadde naye twali tunyumirwamu osobola okundekawo kati buli wakola ebibi bikulumiriza teri gye najja sigala wano ng'akoze ebibi wadde tetugenda bakubamba okwo wabula gye banaayita eyo abantu bajja baŋŋoola bagambe gusajja gwe weetamwe abaana bo bagende ku ssomero bababoole weetamwe ogambe enfa ki omwana akomona dadi nze siina gwe njogera naye siina abaana bannyimba bukenyini weekyawo ogambe wali tuve wano ne bali bwe baakola ne bano bagenda kukikola bagende bamukiibi bayina abaana mukiibi ki ono opolisi gwetula goberera Kyagulanyi buli walaga bayina ne famire zaabwe naye basalawo okukozesebwa mu nsobi ne basalawo okusiriwa nga bategeera ne basalawo okuba nga tebalaba ng'ate okufuuka bamuzibe naye ng'ate balaba bagenda bisasulira ebyo byonna mukibi ajja bisasulira bwatuddako ewa omulamuzi byabakama electoral commission bino byebirabangayo kuba ye ya flagging out nebaga mugende munoonye akalulu esawo yakakati kubyeraba ebikolebwa nalaba ne Kasiba nti ne waliwo gye bamulemesa nendaba Munyagwa naye nendaba ono wa FDC nendaba naye nandala mafabi naye nga ndaba bamugaani wantu bibino ku nuupu omulamuzi byabakama bino ebintu abiraba naye aba n'ensonga lwaki tayogera bye bakola Kasiba nti bye bakola bano ba Munyagwa babikola kulaga bantu nti bonna babibakoze naye nga main target yaabwe ya nuupu main target ey'okulemesa campaign ya kulemesa Kyagulanyi kati bwe bataakwate Nandala wajja kubaawo Abannayuganda beebuuza lwaki oli tebamukwatako kati balina obikola ebyo nabo babalage kati gwolaba Nandala Mafaabi alina bantu Gino Mugisha muntu luli yayitawo awo nga alina abantu 3 yayitawo awo ng'agendese muto
Linda mukatono Kizito nchaliko muka interview. Okitegera tebayina abo bantu tebayina mulamwa okitegera ngabo n'abaana bo mu ssomero nga mu class oyinamu abaana abakulembera nengo oyinamu bakazannyikirizi nodira index number esooka 1 up to 10 nogitekamu bakaliba kali kaliba ye Kyagulanyi ye main target yaabwe bonna kati gwe Nandala okujja okwesimba we kimanyi asobola okufuna ddala ababaka abasatu abo abataano mu parliament asobola abajjewa FDC yingidde NRM yonna ababaka bayo bonna banita amongi bayingidde NRM bakatuntu bayingidde NRM batayebo bayingidde NRM tebakyayina okitegeera kati babateekawo wabula bo okutuzanyiikiriza era babikola bakwata balage ensi nti waye opposition tetukwata omu NRM yemanyi osikiriza abantu abo naye abasikiriza ddala ne batwala esikiriza bali baabwe tesikiriza ebawe emirimu ebalukulushinga nejja nekujja kuba kansala nga yekuteekawo ekuzimba ngejja kuzimba mpolampola ezimba okuva ku kansala mu opposition lwaki tebatuzimbira ttiimu y'omupiira ennungi wabasobola bajjeno bafunemu ki bazimba byebafunamu kati ttiimu y'omupiira ennungi bagifunemu ki Magogole mukyala w'ettiimu y'eggwanga baagitwala golabeero olaba ne bagamba yasuze ku hoteli basuze mu Yanita Amonga wayagala omanya nti baagitwala jangu ng'oyambadde akajoozi akamyufu mu dressing room oyinza otaddamu yitibwa obulamu bwo bwonna paka nga bavuddeko buli kimu baakitwala buli kimu bakimonopolizinga buli kimu n'olwekyo bye bakola nti simanyi electoral commission ebiraba byabakama byonna biraba ate byonna bimanyi ffe yatugamba ejjo ku nuupu abavubuka ba nuupu be basaana onnezeezebwa kweyo ambushi gye baakoze ne weebuuza bwe babasanze babadde yagambye nuupu yeenenyezebwa ku bavubuka baayo nalabye abaana nga bagataka vidiyo ku TikTok ng'afaanana lusooka ayogera wali nga tetwagala bantu kutambula mu yeeyo tugeze bagadde ekkubo batambulira ku muntu waabwe kano omwana kye yakoze n'agatta ali aka NRM bwe batera oyita mu kibuga nga bangi bati nga bannange tayagala bantu kampeyini bagikubiramu ki mu mbizzi mu nte kampeyini zikubwa mu ki weewo kampeyini ekuba mu kiyumba ky'embizzi kampeyini zikubibwa mu bantu toyagalawo bantu tuziteeke mu bisenge ye baani bo boogenda okuwa manifesto yogera baani ye baani abakwesunza okulabako gwe omukulembeze waabwe nsolo alinga tugaa kati tute embuzi zidde ku kkubo ze bazaaniriza abantu okitegeera kati ye kyagala tusika teriiyo kampeyini ekolebwa mu mbizzi oba mu zoo kampeyini zikolebwa mu bantu twaliwe tugenda mu national parks nga zituteeka kampeyini tuziteeka mu bantu era naye bw'aba akola road map ng'agituwa atulaga ntulina bba ku ground egundi waliwo ki bantu okitegeera kati aleme kutubuzaabuza talina kyatamanyi wabula engeri gye yasalawo okulonda otutegeera bwatu nze simulenya naye akaseera kajja tutuuka entegeera entuufu agifune okay nga tuvuddewo ntumirako DJ Ian Pro abeera wali eri ematuga ku Hunters Bar sebo webale nnyo webalire ddala kwagala Pest Vibes nabaddewo okonagezula kulimba lwa Pest Vibe nenga kyakabi nnyo kyakabi ddala badijj abo tubaagala nnyo nnyo nnyini ddala Sendija wandise Njaji ne Nicholas baalabiddwako nga baddizibwayo e Kenya be babiri abo bali bakwata naye baba tututuze ne babasuula bwe baadde bakola press conference eri ewaabwe e Kenya nawudde baga nti baatutulugunya era twali mu SFC camp bwekityo nti FCFC muzawe babeera ndoyaji baali babasibira kibadde bagezaako okutegeeza olowooza embeera eno bweba esobola okubanga n'abagwira babakwatako batyo olabanga mmwe munaasobola abagwira bali bameka mu Uganda anti bali babiri na Uganda tuli 5,000,000 kali 5,000,000 n'ababiri tolaba wenjawo fe tuli bangi ate abamanyi kye twagala
Bwogamba lwaki yeekengera mutagala obutabangu wali tunnabwogerako kuba akimanyi kye tusobola okukola mu bungi bwe tuliko akimanyi ekisobola ova mu ekyo kyova olaba yeetangira yeetangira agamba ntayi badduke omanyi bagamba okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde kati atandise okwerinda akimanyi miliyoni 48 zino oba kwata zekisobola okukola okitegeera kwe kutya okwo naye kati abo bannansi abagwire baba bakwata kituyambako ate ffe kimu nti n'ensi zirabe nti beddala demokrasi gye bagamba nti wano waali tewali demokrasi bamwogerako nnyo nti waali gwe bamulabawo omusajja yagamba ambasada wa America mu nnaku 3 tamwagala mu Uganda naye bituufu ebintu ebyendaba ku Twitter gwe ani abiwandiika gwe Twitter yo ebibeerako so ziri Twitter handles zirina abazandolinga alina ne baadvisor abamuwa ekyewandiise kyekyo kati awo ng'ogamba waliwo demokrasi awo owekitiibwa Prime Minister Nabbanja yagumizza bannamubende n'abagamba teri muntu agenda bagoba ku bibanja ebibanja byonna biri sekiwadi bulungi era buli muntu ajja kubeera naye bannamubende badde bagamba batugoba ku bibanja ani agoba amataka kiwadde balina obubuuza ani abagoba abagoba aveeni waffe Prime Minister Nabbanja y'omu ku bba abagoba abantu ku mataka aleme babuzaabuza teriyo munene asobola veeno n'agenda emubende agoba abantu kutanga Nabbanja tamumanyi kati genda okola research bonna genda okola research bonna abagobeddwa ku mataka bw'otasangamu bajjeno baminisita baani bw'ogenda osangayo awo kati alina gwatamanyi ye amateeka agafuga abantu okugoba ku mataka gakolebwa baani si gavumenti eri mu buyinza kati lwaki si gyaloopera kyogamba ebbanga lyonna Nabbanja lyabaddewo tamanyi nti abantu bagobebwa ku mataka ebikabadde tebiwulira ewa Prime Minister bane emirimu mingi kale tetugenda ewaabwe wala ayinza obba tabiwulira wano mu Lusanja be bagoba tiyabiwulira nti bagoba abantu ku mataka ate Nabbanja lwakwebuzabuza erinnya alina lya Mbogo linnya alina lya wano kyogamba tabimanyi ebyo nti wano bagobya abantu ku mataka talina kyatamanyi era tabuzaabuza bantu ate Abannayuganda kati balaba era bamumanyi nti ono ddiikuula atufera kano kaseera kakalulu kagenda kuggwa tajja kuddamu byogerako n'olwekyo abantu b'emubende mukoleewo okusalawo okulungi amaanyi gali mu ngalo zammwe mulonde abantu abategeerekeka abantu abagenda obalwanirira saabo baddiikuula Sunset schools bano balina campuses 3 bakutegeeza nti omwaka ogujja bawa abaana basobole okuba nga ate ekintu bakitambuza bulungi mpola mpola so musobola okuba nga ate ensonga muzitambuza bulungi nnyo tusobole okuba nga ate wali tusobola okuba nga tutuukirira Sunset director asobola okuba nga ate omwana wo afuna obuyigirize obulungi ne future ye esobola okuba nga ate etambula bulungi balina campuses 3 okuli ey'e Matugga Kawanda Kirinyabigo saako n'oludda luli olwa Kawempe boarding nnungi nnyo abaana bakyusa buli ku dayate ekyenjawulo kyekiriwo ku Sunset Gardens balaba bateekamu ensimbi Sunset Schools byebimu Sunset Gardens Sunset Schools byebimu company yemu eyo bwe tugendako oluuyi luli tugamba nti Lubalusewa TV yakuleeterawo emisomo oyagala kuyiga computer oyagala kuyiga editing computer edit video editing byonna Lubalusewa ebikolako bulungi nnyo so tukole ki tukubireko tusobole okuba nga ate tukolako obulungi obutagambika tuli ne Sendija Arnold olunaku olwaleero lunaku lwa Monday
twagala kulaba ki ekitambula mu ggwanga soke tugendeko wano tulabe biki ebitambula mu ggwanga. Gwe kampeyini zo zitandika ddi? Kampeyini zange ntandika Lwakusatu. Era leero ngenda werekerako bakama bange ab'amanvuuli be tuli ku mission emu tambuleko n'abessanga then oguddako tugende Kiryamuli ku Lwokusatu tutandike wano ewaffe e Matugga. Idi wa KCCA omukyala yaani ono ono gwe bakaleeta yategeeza nti Kamuseenga abadde ngamba agenda kunkolera obu flyers 5 ku 5 ziba sente mmeka? flyers 5 nga butu bw'aba asobodde mu byobufuzi omuntu nebakuwa omusolo 10 abakuwadde bansonyi tugere maaso ate ng'oli si muganda wo obanga si mwana wa nnyoko osiimanga buli kye bakuwadde. Tweyanziza maneja wa Sedija Kizito. Ye maneja Kizito ku mabanda awo yebale kwevaamu bambi kimala abantu kumanya ebiseera ebisinga omuntu wabanga kikoine kyakuyambi ebwekiri oba tolina kyogenda musasula naye ekyo okusasula okusinga omuntu akuyambi kibayita recognition. Kasitoba nga you can recognize someone ogamba omusajja oyo yaliwo ku lwange kimala tobaako kyomuwa lwakuba abantu abasinga tubyerabira omuntu nabako byakkoledde bw'otafuna sente kumuddiza nomwekweka bwekwesi gwe woobeera mwogereko nga naye bw'oyogera ku Sunset eyinza obba erina byekkoledde buli kaseera Sunset kitegeeza erina byekkoledde era ne maneja Kitto gyali akulaba n'agamba naye omusajja ono kireka asiima byenkola amazima omuntu okumwogerako obwogezi ajja oba okoze kyamaanyi nnyo kituufu lero tunamaliriza aba nga bakuli bubi nolala bubanga toleseyo sente wangi naye lindako ndi ku interview sebo ale programu yale kyokka nnuma ekyamazima embeera ebeerawo neegaana naye fubanga nnyo akasente kewakako kalekeyo kuba sente zewaka kwali goli mukunya oli mukulya naye ewaka wo bali bubi kiba tekikola era nange oli mukulembeze kabamanye ku mbeera nti ye owekitiibwa Katikkiro yavuddeyo n'asaasira abasuubuzi bambi kibi nnyo kibi ddala ekisookera ddala okufiirwako mulimu abantu abafiira amazzi ago naye tebabogerako kyemanyi ne mu basement eyo amazzi gye gatuukira bamu beebakayo gye bali so bambi ekintu ekyo yabakungubagiddeko n'amala n'asaasirako n'abafiirwa ebintu byabwe yakungubaze bukungubagi owekitiibwa balina kukola ekyo nze mulimu benneewuunya ku nsonga ezibeerawo wano n'avaayo n'ayogerako bw'ato bwogezi ate yabadde agenda kukola owekitiibwa Katikkiro w'amaanyi nnyo wano mu Buganda ebintu ebyafidde byabaganda asobola okuvaayo n'agamba Mmengo ebadduukiridde bweti Mmengo terina sente ffe tugivujjiri Mmengo terina sente prime minisita w'Emmengo omu atambuza ebigere ogwo mpaayo gwe minisita ogwo muŋŋamba oyo abeera ali mu katale munaye atunda butungulu baminisita tebasobola kuyisibwa bwe bati batisi Mmengo ebawa ku mmotoka kati bazijjawa ffe tubaweera ffe tubawa twalayo nikugula ebifaananyi Ssaabasajja Kabaka tetugenda wala kankuwere kumpi mpaayo saaba waali omu just ow'omuluka nga tufaanagano embeera saaba waali ogwo siba saaba waali gye balina ani wenkana ne mali ne Keni bw'omuntu oyo yamwenkana gwe tebakulimba nti abo tewali ssente ekitongole kya media ekya BBS tekisasula bakozi mbabuuzaako banyabo ne bassebo nze director wa Lujja Properties nnyongera obbajjukiza ebintu mu katale mu ebiri tulinamu ennyumba ez'emiliyoni 2.5 ez'ebisatu eziri ku Afuyiika tulinamu rentals tulinamu amataka ag'enjawulo wenna ali eyo nga wandyetaaze okuva mu muzigo tulina opoloti obutandikibwako bamufunampola okutandika 5 million okwambuka waggulu
oba oli ewe nate weetya tulina ettaka lya kibanja mpola tutunda ebintu ebyenjawulo oba weetaaza ekyo oba kikyo kyonna byonna tubiyina tukira Abalujja Properties and Real Estate nojja ne tukutuusaako byonna ebyetaagisibwa teri mulala yenze Lujja Properties toddeyo ne bakufera ne bagamba nti Lujja Properties nti yoono wabula yenze yennyini director tulina mu bitundu byonna ebyenjawulo byonna tutundayo amataka amayumba kyonna kye weetaaga ffe tukikufuusaako Balujja Properties. Omwana wa Buganda watwala yakalango ku TV tosasula aba bakwatiramu ne kabaka bwerere ekirango ekisinga ebbeeyi ku marediyo gonna kya CBS twalayo ekirango ng'obika tebakusaasira nti bambinga kola bwoti twala ekirango CBS wakitwala ne kaboozi olabe ekirango ekyebbeeyi wano mu Uganda eyaffe ey'obujjaji n'oba Muganda kyogamba batwalayo banyolo era ffe tutwalayo okitegeera kate nga tubawa bwe tuba nga tubawa nga certificate tugula bazadde batuddizaako kaledde nze omuntu alumirirwa abantu ne bw'okwata bukwase kwota yebwe bye baafiiriddwa n'obagamba kale Mmengo esobola obutakwatamu Oweekitiibwa Katikkiro ayina connection asobola obbaako bakoneketera nabo banne abali ebweru nga bwe yakola ettaffaali abali e Netherland bali wana abagamba ku lw'obulungi bw'Abannayuganda abaafiiriddwa ebintu tukoleyo kino awo nze mba ngenda kukkiriza nti akoze nga tezivudde wano wabula tutandikire ka fundraising akayambako abantu abo ina mukatono kyogamba ekirango ne boogera nga amazigo okaaba ku CBS tebasobola kukunyigiramu ekirango ekisinga ebbeeyi kino nkikuddiramu mu Uganda ku radio kya CBS nze mbagambye tata wange bamumanyi eri business gwe medicine ko bamukobe yagambye abiranga adda asoma bya medicine ko yagenze bugenzi bwe yawumudde yagambye ko nti agenze mu retirement bwe batugambye TV ziri professional waliwo n'omwala gwe bagobya omanyi kye bakola bw'oba badde kakadde bubiri ojja bakuwadde 5 oba okyakolawo ki indirect baba bagobye medi bamusala ssente waliwo n'omuwala abaddeko mulago nampijja naye bamusala ssente omuwala yawumudde mbabadde yakazaala yagenda mu liivu n'abasaba liivu n'abagamba bamwongereko akabanga si mulamu bwe yadda bamugamba bw'obadde ofuna akadde oli wa 3 ng'osobola osigalawo njagala nkubuulire olwaleero institution zonna eziri ono okimanyi nti Mmengo is a government Mmengo obwakabaka bwa Buganda nabo buyina gavumenti eyaabwo buyina ne palamenti buyina baminisita buyina ne finance minister mu nsawo y'omuwanika waffe tetulinamu wadde 2 ey'omuwanika w'Emmengo ewaodanga bakwate ku ssente baziweeko abasuubuzi Oweekitiibwa n'atandika butandisi n'agamba ab'Emmengo tulese miliyoni 5 bannanga abasigadde bawero wisha abasigadde mutuyambeko mutwongereko mayi sente zisobola obbawo mu wiiki 2 nziyambe ku basuubiza abafiiriddwa ebintu byabwe okitegeera kye ngamba waliwo connection z'ayina Oweekitiibwa yatambula ettaffaali yatuuka ne mu Oman mu nsi eziri yatambula ettaffaali olaba nafunye nagula ettaffaali ate siina kati ate kiringa kyali kyakweyagalira n'ekino kya muntu yafunye obuzibu tandikawo ekyo nze mulimu ebintu byensuubira naddala mu b'ebitiibwa olaba abantu be basenda mu lubigi nali nsuubira era Oweekitiibwa aveeyo akyogereko bw'akyogerako ng'alaba kibi solution ki gy'otuwadde ekitegeera solution gy'otuwadde ne bwe yatuwadde emmere Mmengo negamba katubawo akawunga n'emigaati balyengako kimala tetulina kye tubaagalamu kuba ffe tuli Bannayuganda tuli Baganda tetugenda kyuka annange bwe tugendako ku muliraano e Tanzania buli abadde kalakasi gwe bakwata yenna ggulwako gwakulya mu nsi y'erukwe badikiteeta be bakola dikiteeta abanga kubanga omusajja olina abakozi ewaka naye kuliko buli omukozi gw'olaba atunuulira ennyo mukyala wo
buli watu atunulye nnyo mukyala wo gwogoba oba gwosanga ayogera nnyo ne mukyala wo omugoba omanyi lwaki omugoba oba olaba ayagala kutwalako mukazi wo kati dikiteta buli gwalaba yeekalakasa ayogera ennyo alaba ayagala twala ntebe ye oba olina mugweko musango oba okumutta aveyo buli woba oyagala okwefuula dikiteta kkiriza nti oba ogenda fuuka mutemu kuba aba batunulidde entebe yo baba bangi ate nga tokyagala kati pulezidenti wa Tanzania yatandikidde ddala obubonero obulaga true dictator okitegeera era abantu b'e Tanzania beerwaneko nnyo ayinza obbafugirayo emyaka emirala 3 agenda kyusa ne ssemateeka oyo ajjewo ekkomo ku bisanja nze nkubuuliridde wano kino kigenda kuggwako nga ssemateeka amukyusizza kuba kati tayagala kuvaako tagana kirotako ng'avuddeko n'olwekyo obubonero bw'abadikiteeta seewuunya byebibeerawo okay waliwo omukulu bamuyita Hudu Hussein yaliko RCC wa Kampala bamutwalako e Masaka kati ali Mbale bw'ataze atambula bamutwalako ku n'emingu yagambye ye bw'atunulatunulamu talabawo chance n'emu Bobi Wine kufuuka pulezidenti era talabira ddala nti asobola n'okuwangula akalulu kamwe tugendamu weewa Hudu Hussein ava Hudu Hussein tava saidi z'omu Western kirabika eweeyo kati bw'ayogera bw'atyo weewuunya be balina mentality abagala osiiga bali bonna b'omu Western nti tebaagala Kyagulanyi gwe omuntu bw'otunulatunulamu bapima mupime abakulembeze bapimisa maaso President Museveni mu 81 yagenda mu nsigo yali wakumeka mu kalulu ye yasemba yafuna omubaka ogwo mu parliament ono Ruto esosa afunya 5 ng'ogamba mutasobola eyafuna omubaka omu yafuze emyaka ameka 4 emyaka 4 kyokka oyo gwagamba ntasobola abaddeko ne mu parliament oli teyaliko wadde ne mu parliament okitegeera kati oyo omusajja ate yasomako be babamu be nagamba nti olondawo okuba omusiru ng'otegeera oba n'olondawo okuba muzibe ng'ate olaba kati okimanyi nti nze sisobola kuddawo n'ennyoma muntu ne ŋŋamba naddala mafamiri bamuwa entebe tasobola fuga sisobola musajja abaddeko ne mu parliament lwaki tasobola fuga agenda sisula kilo za kawunga 10 ze zimulemesa okufuga kati Hudu Hussein ku ndowooza ye n'entegeera ye bw'ato bw'alina okyogera namulabe yeesimbyewo teyeesimbawo ke waabwe ajja awangule oba akalulu akayita kangu ajja kawulira amanye nti omuntu okubako ne feva y'abantu kiba kirabe okuva eri Katonda si kyangu si kya buli omu si mukyere nti buli omu agulima n'olwekyo asigale eyo era kirungi wano mu Kampala yavaawo addeeyo mu bantu be abawe ente abawe n'omuddo n'eddagala lifuuyira omuddo beebaka eno tetuli kutwebaka tuli mu byaddala gatumba twali abantu abavaayo nga bagamba nti naye principle Kyagulanyi mu kuwanyisiganya ebigambo awo yayogeddemu bubi n'abapoliisi olunaku luli lwe babagwiridde ambushi nawe yagambira musajja mmwe mukozesebwa bukozesebwa mujja ku endinga bubi ng'omulaba omala bwe ya endinga up ki awo abayogedde bubi omuntu n'akuwa ne live example n'ogamba ayogedde bubi tuli wano ntwogera n'ongamba siriimu atta n'ongamba nze kennyini abwenfaanana ng'omuyina ng'ate nkugamba oyogedde bubi yakuwadde live example nti abafande omala tebaamulabako teyalaajana abaana be tebawa speech nga baziraba nga balaga embeera kitaabwe mwabaddeali emulago ng'omala mutabani obanga yeetondera kitaata munne yage banne abeetondedde okitegeera omuntu akwale live example n'ogamba ayogera bubi yogera gamba eki si ffe tubasasula abo ababadde bamukwata baliko sente zaffe ez'omuwi w'omusolo omwezi wegugwako bagenda ne bajjawo ffe tuzijjawa gweolina omwezi wegugwako wogenda n'ojja kati ku ffenna ni alina owamu n'ekitiibwa be balina otuwa ekitiibwa yabadde abagamba mazima that is the reality yabadde ayogera truth about the reality tewali wadde ensobi gye yakoze
ate era bonna abasirikale abakyenyigidde mu kamera z'abakutte tujja tukale nga wayise n'emyaka 10 ngera tubalaba nga tujjayo omutwe gwe tugaa guno ogusajja guno gwe gwatukola bwe guti guno bwe guti gwe gwatukola bwe guti otuuke nga weekweka n'olwekyo pulezidenti waffe kyeyayogedde kituufu nnyo era muwagire emirundi 10 ayongere obbajjukiza yabasuubiza akakadde abasirikale atandikirwa ku bave mu inipoti bafune ennyumba abalabi balubalusebwa njagala kuba nga nsembayo ne kano omukulu mute agende bagenda mu campaign bagende bateeketeekere abantu babe bagenda okuba nga bafuna olunaku olwali kiba tujja kuyitayo okwo tujje nga lubalusebwa tubalabeko abengeje mugenda okuba nga ate tutambuza omubaka abantu abagenda okuba nga babalonda abayimbi nga beetwala nalabye Palaso ng'aviirayo bubi muganda we Jessica Mioni yagambye abayimbi abanene mu ggwanga bali babiri ye ne Bebe Cool Palaso yayombye nalabye muganda we ng'alina byayogera ninga oba mpitemu mukuba oluyiri nga ate bitabuse kati abooluganda bagenda kwekuba mukumbi tebasobola kwekuba wabula ayagala muzzaamu ku magezi amatonotono abaganda bagamba ne gw'ozadde agikuba n'okola ki n'obiibya kati otya okubanga oli mukulu we tekimuganda kumulaba nti asiriwadde ate tulaba nga Kamiri yasiriwadde Kamiri yonna gaba mugezi yeesiriwaza gwe tulaba nga kitaawo ng'ava ku bbala n'otamuzza aba agenda ggwa kati Bebe Cool ne Kamiri be bayimbi abasinga okuba abaagwa era basinga okuba abamanyi bafededi artist baagwa kati balina kyalina kibasobola otugamba Kamiri ne Bebe Cool baagwa naye Bebe Cool ye n'amanyi kati ketugudde kapita ali wano mu campaign agenda va mwani stoppable ng'alina buwumbi naye ate abantu nga bakaaba mwani stoppable yabasuubiza omunnyo ne ssukaali yabasuubiza omunnyo ne ssukaali niyo omusajja aganyo wulira abantu abakubi babasuubiza obbawa obululu wabula kinagamba abantu be bakyalimu okwebafuka otulo omuntu bakusuubiza omunnyo ne sabbuuni n'ojja owerekere Bebe Cool gwe bawadde budget ya buwumbi ye Kamiri ne Bebe Cool baagwa kyovula abafubye nnyo kati Kenzo ye bamugobba bagenda bamugobawo ali ne bamugobyewo be bawadde batunda basigale nga be batambuza projekiti zaabwe okitegeera kati Palaso okwogera Kamiri yadde mutuufu nnyo amuwabule kuba mutuufu avuddeko Kamiri omuyimbi owakabi abeereyo mu ghetto mulaba mu Kisenyi n'abeereyo mu Kisenyi gy'atuula n'egganga kati Kamiri n'egganga emuyamba abatulaba neyongera obbalamusaako n'obbabozaako mwebale tulaba mweyongere tulaba erinnya n'eddoboozi Arnold Sendijja kansala wammwe Mabanda Gombe Division akabonero Manvuuli olwaleero tugenda tutandika kampeyini zaffe tutandikidde Ssanga nsaba abantu mwenna mujje mutwegatteko tuli Ssanga bwe tugenda otandikira awo neyanza nnyo neyanze nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale aje Samuel gange tubadde ne VJ Memo wali mu production ate nga Arnold Sendijja yasobodde okuba nga ataatuwa ebigambo ebyo tujja kuba tumuze olunaku kujja kuba lwakutaano katumute agende asooke ate akampeyiningireko bali ab'Essanga kuba yejjukira wa ku Mabanda naye bana Mabanda obatambuddemu ngenda batambulamu bana Mabanda ba mu kibuga omuntu w'omu kibuga ekyokukola akimanyi kati era Essanga ba mu kyalo bakyalimu kano kamunnyo sukaali beebaka kati tulina obbasisimula tetujja kusuka wano akuume atakumira mpeera ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.